إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى omulezi waffe tumutendereza n'amatenda amalungi era amajjuvu agagamugwanidde, tumuwanjagira asobola okusaasira n'emirembe ku mubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama eyatujjira nga azze n'ekitangaala. Tumuwanjagira okusaasira n'emirembe ebyo bibunire ddala abantu b'ennyumba ye bonna ne basahaba be bonna n'abo abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Ate era tumuwanjagira atunywereze ku kitangaala ekyo omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama kye yajja nakyo, akitukuumireko mpaka essaawa envannyuma. Tumuwanjagira aleme kutujja mu nsi okuggyako ng'atuggyiramu ku ekyo kyennyini omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama kye yajja nakyo eky'amazima. Tumuwanjagira tutaasa omubisitaani atulabankanya okutujja ku mulamwa ogwo ogwatutondesa ogw'okumusinzaamu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna. Baddu ba Allah balungi abakkiriza, alhamdulillah alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Twesiimye nnyo okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatulungamya n'atulungamya ku Buisiraamu obutuufu. Tetwandibadde abalungama okujjako twalungama lwa kwagala kwe na kusaasira kwe gye tuli. N'olwekyo neekubira omulanga nze kennyini nammwe baganda bange ab'ebitiibwa okujjukira ennyo ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kye yatuwa n'atulungamya ne tubeera Bayisiraamu, n'atuwa Obuyisiraamu obutuufu. Tusiime, tunaasiima tutya? Kuyitiriza kukola mirimu mirungi kamu ku bubonero obulaga nti omuntu asiima ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byamuwadde. Kuba ekyengera mu byengera ekitalina kikyenkana kyekyengera ky'Obuyisiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti la in shakartum la azidannakum, bwe munanneebaza nja kubongera. Nkakasa ebyengera bingi bye tulina Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuwa, bwe weetunuulira bw'oti gwe wennyini ku mubiri gwo, embeera zo, obulamu bwo, obuwangaazi bwo, olaba ng'ebyengera bingi Allah subhanahu wa ta'ala bye yakuwa. N'olwekyo mwebaze, bw'onoomwebaza ajja kwongera. Bwe munaakaafuwala ne muteebaza byengera bye, mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala ye mukambwe nnyo mu kubonereza. Abooluganda b'ebitiibwa, tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe gwe twateekako omutwe waggulu, the main topic, ebikujjuko by'abakafiiri, nga tuzze tulaba subtopics ez'enjawulo. Olwaleero subtopic gye njagala tutunuulire era nga nayo eri wansi w'omutwe ogwo, ebikujjuko by'abakafiiri, yegamba nti Omuyisiraamu tateekeddwa kwetaba mu bikujjuko ebyo.
Omuyisiraamu tateekeddwa alina kwewala ebikujjuko ebyo. A Muslim must avoid the festivals of the non-believers. Tulabye mu misomo gyaffe egikulembedde Allah subhanahu wa ta'ala ng'atulaga obukafiiri bwabo abagamba nti Katonda yazaala omwana, n'atulaga omwana oyo engeri gye yazaalibwamu. Kaakati njagala tutunuulire ebimu ku bitonotono abalongoofu abaatukulembera bye batuzimbira okutulaga obujulizi obutugaana okwetaba mu bikujjuko by'abakafiiri. Tekikkirizibwa mu Isiraamu kwetaba mu bikujjuko by'abakafiiri. Ebeere Christmas, ebeere Easter, ebeere New Year's Day festivals n'ebirala. Simanya birthday parties n'ebirala byonna ebyefaananyirizaako bwe bityo. Omuyisiraamu tokkirizibwa kubyetabamu. Lwaki? Okubyetabamu kulimu ensonga eziwerako. Kulimu okuba nti nno obayamba mu kwonoona mu nsi. Mulimu okuba nti obafudde ab'emikwano. Mulimu okuba nti tubakoppa enkola zaabwe n'ebirala. Naye ng'Omuyisiraamu wandisaanidde okukimanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa Qur'ani n'akuwa sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Bitumala bulungi nnyo. Bitumala bulungi nnyo. Tetwetaaga kweyazikako mu nzikiriza ezo ze tukakasa obulungi nti bali ku bubuze. N'olwekyo ensonga ziringa mukaaga. Ensonga ziringa mukaaga zenjagala tutunuulire mu bufunze biizinillah ebiseera bwe binaaba bitumala. Ensonga esooka, Abayisiraamu tulina ebijaguzo ebyaffe. Tulina ebijaguzo ebyaffe. Ebijaguzo ebyo ebiri official bya mirundi ebiri. Tulina Idi al-Fitri ne Idi al-Adha. Kati okukwogatta enkuŋŋaana oba enkuuka oba okujaguza okubeerawo kati nga okuwasa embaga kuliko obujulizi mu ddiini nga tukkirizibwa okukwetabamu. Anas bin Malik radiyallahu anhu atunyumiza n'atugamba nti kadima Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-Madina. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yajja e Madina asenguse okuva e Makka azze Madina. Walahum yawmani yal'abuna fihima. Abantu bano be yajjamu yabasanga bayina ennaku bbiri yal'abuna fihima, ng'ennaku ezo bazizannyiramu emizannyo. Amakulu bakuŋŋaana ne bazannya emizannyo ne bajaguza ennaku ezo. Faqaala, Nabbi sasama n'abagamba, ma haadhaana al-yawmaani, abaffe ennaku ezo ze mukuza nnaku ki ezo ebbiri? Qaalu, bamuddamu ne bamugamba, kunna nal'abu fihima fil jahiliya. Mu biseera eby'emabega ng'Obusiraamu tebunnaba kujja, ebiseera eby'obutamanya, ebiseera eby'obubuyabuya, nga Allah subhanahu wa ta'ala tannaba kutuluŋŋamya, twayinanga ennaku ezo bbiri nga tuzizannyirako emizannyo. Faqala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, Nabbi sallallahu alayhi wasallama kyava abagamba nti inna Allaha qad abdalakum bihima khayran minhuma. Inna Allaha, mazima ddala Allahu azza wa jalla, qad abdalakum bihima, yabakyusizaamu mu nnaku ezebbiri, khayran minhuma, yabakyusizaamu ennaku endala bbiri ezisinga ez'obulungi. Yawma al-adha wa yawma al-fitr, olunaku olw'okusala ebisolo, Eid al-Adha ne yawma al-fitr,
olunaku olusooka mu mwezi gwa Shawwali, olunaku lwe tukuza okumalako omwezi gwa Ramadan. Yawm al-Fitr, olunaku lwe tukuza nga tumazeeko omwezi gwa Ramadan, lwe lunaku lwe tusaala esswala ya Eid. Hadisi emanyiddwa bulungi eri mu Sunani Abi Dawuda n'awalala. Sunani Abi Dawuda 1034. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'atugamba mu hadisi ya mama waffe Aisha nti inna likulli qaumin iidan, buli kibiina kibeera n'olunaku lwabwe olw'okujaguza. Amakulu buli kibiina kibeera ne idi yaakyo. Wa hadha iduna, n'olwekyo olwaleero idi yaffe. Eyo hadisi ya mama waffe Aisha, Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yali atunuulira emizannyo abaana gye baali bakola ku lunaku lwa Eid. Abubakari najja n'abaako byagamba. Kati Nabbi sallallahu alayhi wa sallama kwe kugamba nti buli kibiina kibeera ne Eid, buli kibiina kibeera ne Eid. Wa hadha Eiduna, n'olwaleero luno lunaku lwaffe lwa kujaguza. Hadisi eri mu kitabo kya Bukhari 982 ne Muslimu 892. N'olwekyo pointi esooka nti ebikwatagana n'ebikujjuko, okujaguza, emikolo egy'okujaguza is part of our religion, oba it's part of belief, nzikiriza. It's not just a matter of kugamba nti bya buwangwa, wabula diini. Abakafiri emikolo gino gye bakuza bagikuza lwa ddiini. N'olwekyo buli lwogenda ne weetabamu oba oyambyeko ku kunywezaawo eddiini yaabwe. Ahadisi ezo nga bwe tuzirabye zitulagira ddala clearly nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugaana okwetaba mu mikolo emirala. Kuba abantu bano ab'e Madiina, hadisi ya Anas bin Malik, baajaguzanga ku nnaku ezo, ennaku ze baali bajagulizaako nga bazanyirako emizannyo mu jahiliya. Nabbi sasama n'abagamba nti nedda, Allahu subhanahu wa ta'ala yabakyusizaamu ennaku endala n'azibabuulira. Yabakyusizaamu ennaku endala era n'azibabuulira nga ye Eid al-Fitri ne Eid al-Adha. N'olwekyo Omuyisiraamu ekyo osaana okimanye nti ebijaguzo by'abakafiiri Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabitugaana clearly mu eyo hadisi. Era n'alagira abantu tebaddamu okubanga beetaba mu bijaguzo ebyo. N'olwekyo tekikkirizibwa kwetaba mu bijaguzo by'abakafiiri. Ensonga ey'okubiri, lwaki tugaanibwa okuba ntwetaba mu bikujjuko by'abakafiiri? Lwa nsonga nti buli lwetaba mu bikujjuko byabwe, oba obafudde ba mukwano, oba obalaze ekisa n'obasembeza kumpi, buli lwogendayo oba obalaga okwagala okuva gy'oli towards them. Naye tusaana tujjukire nti Allahu subhanahu wa ta'ala yagamba nti ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Yakoola bakkiriza. Kati bw'obanga okimanyi nti oli mukkiriza insha Allah, wuliriza nnyo aya zino wammanga. Allahu subhanahu wa ta'ala agamba nti ya ayuha alladhina amanu, abaye mwe abakkiriza, la tattakhidhu aduwwi, temufuula abalabe bange. Ono ye mulezi we yagamba nti temufuula abalabe be, wa aduwwakum, era abalabe bammwe, awliyaa, temubafuula nga ab'emikwano, temubafuula nga abayambi bammwe, temubafuula nga abawi b'amagezi bammwe. Agamba tulukuna ilayhim bilmawadda, mubalaga okwagala, showing affection towards them, mubalaga okwagala n'omukwano. Wakad kafaru bima ja'akum min alhaqqi, naye nga abantu bano be mulaga okwagala n'omukwano baakafuwala ne bagaana okukkiriza ebyo ebyabajjira mu mazima
bye biruwa ebyo ya Qur'an ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baakafuwalira ne bagaana ebyo ebyabajjira mu mazima. Tukimanyi bulungi nti Obuyisiraamu ye ddiini ey'amazima. Inna ddiina inda Allahi al-Islam. Eddiini ekkirizibwa mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala Buyisiraamu. Naye baabuwakanya ne babugaana. Ne bakuba ekifuba ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali mu kuvuma Allah. Kuba obujulizi twabulaba mu misomo gyaffe nti okugamba nti Allah yazaala omwana kuba kumuvuma. N'olwekyo bavuma Allah ate n'obalaga okwagala n'essanyu. Byokola oba tobitegeera. Suratul Mumtahina aya esookera ddala. Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba mu aya endala nti ya ayyuhalladhina amanu, abaye mu abakkiriza, la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Era akoola bakkiriza nti abaye abakkiriza muleme kufuula ba mikwano abo abafuula eddiini yammwe ekyokuzannya n'okujeeja, ekyokuzannyisa n'okujeeja. Ddala ddala bakafiiri bameka betuwulira nga bajeeja eddiini ya Allah ne batuvuma ne batujerega, naye ate ne tusigala nga tukyabatwala nti ba mikwano. Ddala ddala tubeera bakkiriza, buli omu asaana yeetunulemu. Tetukomaawo, tugenda mu maaso n'okubawasa ne tubawasa ne tubateeka mu maka gaffe. N'osanga omusajja ng'alina ekkazi kafiiri alivuga ne mu mmotoka n'alitwala mu kyaki. Bw'omugambako ng'agamba munnange seeka anti munnange omukazi yalema kati nkole ntya, wuuyo muzaddemu abaana. Allahu akbar. Mu kabuli bw'otyo bw'ogenda okwogera ng'omuyamba nako n'omutwala mu kyaki agenda avume Katonda. Osanga essajja nga lirina omukazi mukafiiri nga Christmas bwetuuka ateeka Christmas tree mu nnyumba. Bali bannaffe tetulina kusosola mu ddiini, gonna amakubo agagenda ewa Katonda. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agambye la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Temufuula abo abatwala eddiini yammwe ng'ekyokuzannyisa, ekyokujeeja, mockery and fun. Temubafuula ab'emikwano. Min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Baani batugamba obutafuula ba mikwano? Abo abajeeja eddiini yaffe. Min alladhina utul kitab min qablikum wal kuffara. Abo abaweebwa ekitabo n'abakafiiri okutwalira awamu. Allah subhanahu wa ta'ala atuganya obbafuula ab'emikwano. Wattaqullah, n'agoberezaako nti mutye Allah. Wattaqullah in kuntum mu'minina, bwe mubanga ddala muli bakkiriza mutye Allah. Jukira atandise naki ya ayyuhalladhina amanu. That is a special category of people. Allah subhanahu wa ta'ala babeera akowoola kati gw'osalawo oli mukkiriza oba nedda. Baswahaba bagambanga nti tuli bakkiriza insha Allah. N'olwekyo leka kubafuula ba mikwano. Leka kubafuula ba mikwano. Buli lw'onoogenda okwetaba mu mikolo gyabwe, buli lw'onoogenda okwetaba mu bikujjuko byabwe, ojja kuba obalaze okwagala. Okulembeza bantu bano so tokulembeza kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Munnange banaagamba batya siina kyakkola, banaagamba batya siina kyakkola munnange. Obwo buba bwewunzifu bw'amagezi. Suratul Maida aya ya 5:7. Era mu Suratul Maida aya ya 5:1 Allah subhanahu wa ta'ala n'amalamu ekigwo era akoola bakkiriza. Ya ayyuhalladhina amanu, abaye mu abakkiriza, la tattakhidhu alyahuda wannaswara awliyaa. Abaye mu abakkiriza temubafuulanga ab'emikwano. Baani? Abayudaaya n'abakristaayo. Temubafuulanga ab'emikwano. Lwaki? Ba'dhuhum awliyaa'u ba'd. Abo abayudaaya n'abakristaayo bo balina omukwano gwabwe oguli wakati waabwe bokka na bokka. Era kyova olaba nti ensonga yonna ekwata ku Buyisiraamu bonna bassa kimu. Bassa kimu.
kuba their main goal kulwanyisa Buislamu kubusaanyaawo. Naye nga beerabidde nti Allah subhanahu wa ta'ala yeeyama okubukuuma. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yagissa era yeeyama okugikuuma. Kyova olaba nti emyaka 14 tewaliwo nnyukuta wadde n'emwe yali ekyusiddwamu. Bakoze campaign eza buli kika. Abashiya bakoze Qur'ani ezaabwe ne bakyusa naye era Qur'ani entuufu yalemerawo. Abamerika bakoze buli kimu, abakafiri bakoze buli kimu okukyusa n'okuteekawo Qur'ani nga bajjeemu ebyo ebibakoona, naye era Qur'ani yalemerawo. Ne bw'okwata Qur'ani zonna n'ozookya oba toyokyezza Qur'ani ziri mu bifuba by'abantu, kuba Qur'ani kye kitabo omuntu kyakwata mu mutwe from cover to cover. Teriyo kitabo kirala muntu kyakwata mu mutwe from cover to cover okujjako Qur'ani. Ate oba n'ekitabo omuntu kye yeewandiikidde ye kennyini tasobola kikwata mu mutwe. Era bw'omubuuza alina kubikkula, waliwo ne by'omubuuza nga tabijjukira nga ate ye yabiwandiika. Olaba omuntu awandiika ese ya bigambo 3,000 ye yennyini yakoze research amaze time n'agiwandiika naye tasobola gikwata mu mutwe. Era bw'obaako ne ky'omubuuza alina kubikkula mpapula. Naye Qur'an omuntu agikwata from cover to cover, pages 600 n'omusobyo. N'olwekyo bamikwano balina enkwe ze bakola nga bazikolera Buislamu kubusaanyaawo, naye buyina nnyini bwo eyeeyama okubukuuma. N'olwekyo tobafuula bamikwano, bo balina omukwano oguli wakati waabwe bokka na bokka. Bwe badde eri ebbali bakupangira kukusaanyaawo. Kati ate gwe obafudde ba mukwano olowooza nti bakusekedde wano. N'olwekyo ekyo kye bakulaze kungulu kye kiri ne munda nedda. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba eri mu surati Ali Imran nti bye basigaza mu bifuba byabwe bye bingi oba bye binene okusinga bye balaga wano kungulu. N'olwekyo tobafuula ba mikwano kutuuka genda kwetaba mu bijaguzo byabwe mbulwokuba toyina kyakkola. Allah subhanahu wa ta'ala agamba waman yatawallahum minkum fa innahu minhum. Oyo yenna abafuula ab'emikwano n'abafuula banfanfe n'abanga babuulira ebyama bye n'abanga beyeebuuzaako be bamuraningira ensonga ze, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno fa innahu minhum, surely he is one of them. Abeera omu ku bo. Gwe ne bw'onoosigala ng'oyimirira ku musaalo n'osaala n'ogamba nti ihdina sirata almustaqim, oba weerimba, obeera omu ku abo. Ebyo oli bimanya ddi mu Kabuli nga malayika ezza okukutwala okuggyamu omwoyo mu mubiri guno gw'olina. N'olwekyo waman yatawallahum minkum fa innahu minhum. Oyo yenna abafuula ab'emikwano nfanfe aba afuuse omu ku bo. Inna Allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin. Mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala taluŋŋamya kibiina ky'abantu balyaz'amaanyi. N'olwekyo bannange aya eyo tugyegendereze nnyo naddala akatundu ako. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti gwe bw'onoobafuula ab'emikwano ojja kuba ofuuse omu ku bo. Aya eyo nabagambye eri mu surati al-Maida aya 5. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama okwongera okukkaatiriza ensonga eyo najja n'atugamba hadisi eva ku Ibn Umar radiyallahu anhuma. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama agamba nti man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Oyo yenna yeefaanaanyiriza ekibiina ky'abantu mazima ddala aba afuuse wa mukyo. Whoever imitates people is one of them. Ekyo tekiriko kubuusabuusa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bw'atyo bw'agamba hadisi mu kitabo kya Abu Dawuda ne mu kitabo kya Imamu Ahmad n'awalala nga Sheikh Albani yagisahaha mu Sahih Sunan Abi Dawuda
enamba 431. Omuntu okwambala nga bo gwe n'osalawo engoye ez'Obuyisiraamu n'ozisuula eri n'oyagala ofaanane bano. Omuntu okubanga ebintu byokola okwambala enneeyisa buli kimu gwe ebibyo bifaanana nga eby'abakafiiri, gwe obeera obafaananya amakulu obakoppye. Al-Qari rahimahullah yagamba nti man tashabbaha nafsahu bilkuffari mathalan min al-libasi wa ghayrihi, oyo yenna eyefaananyiriza abakafiiri mu mbeera zaabwe, mathalan ekyokulabirako, min libasi wa ghayrihi, ekyokulabirako nga ennyambala yaabwe n'obakoppa. Olina obusobozi obwambala engoye ezikulaga nti oli Muisiraamu naye gwe nga tozaagalira ddala, oyambala nga bo n'ebirala ebyefaananyirizaako bwe bityo. Aw bilfusaaqi, oba n'obakoppa ebintu byabwe eby'obwononefu, nga bw'olaba kati Abayisiraamu bwe bagenda ne beetaba mu mikolo gyabwe egy'obukafiiri, ne beetaba mu pate za Krismasi, n'osanga Omusiraamu nga ye yennyini yali mu kutegeka Christmas party. Aw alfujjaari, n'obakoppa mu bintu byabwe ebikyamu. Aw bi ahali tasawufi wasulaha il abraari, agamba nti n'okubakoppa mu bikolwa kati nga eby'abasuufi, kuba wano atwaliddemu n'abasuufi. Abasuufi balina ebintu bye bakola ne weewuunya n'okwewuunya, subhanallah, nga bya kikafiiri completely. Naye ate nga bw'omutunuulira olaba Omusiraamu awedde emirimu, ayambadde bulungi ngoye za Kiyisiraamu, ziri eri waggulu tezikweya mu ttaka, ataddeko ekitambaala, ayina ekirevu kikoma eri. Bw'omusanga olabira ddala Omuyisiraamu awedde emirimu, naye ng'ate byakola wallahi byewuunyisa. Agambye nti yadde abo abakola ebyo eby'ekisuufi n'obakoppa naawe n'obikola, wasuluhai al abraari, oba okukoppa abantu abalongoofu ng'olaba ebirungi bye bakola naawe n'obakoppa n'okola nga bo, agamba nti nno fahuwa minhum, omuntu oyo abeera waamu bo abo, ai fil ithmi wal khayri. Ategeeza ki? Mu bubi oba mu bulungi. Amakulu bw'okoppa abakafiiri oba abonoonefu oba abasuufi n'obakoppa ebyo bye bakola, obeera waamu bo. Bw'okoppa Abasiraamu abatuufu n'olaba enneeyisa zaabwe, naawe n'obakoppa n'obeera ng'okola nga bo, then naawe oba ofuuse waamu bo, era bwe bakulaba bajja kuyita Muisiraamu. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye nti man tashabbaha biqawmi fahuwa minhum. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, oyo yenna akoppa ekibiina ky'abantu embeera zaabwe zibeere ennungi zibeere embi, era obeera waamu abo abakoppa ebibi oba abakola ebibi. Tusaana tukijjukire bulungi nti amazima n'obulimba tebisobola kubeera mu kifuba kimu. Amazima n'obulimba tebisobola kubeera mu kifuba kye kimu. Omuntu bw'obeera omunnanfuusi, wano kungulu ojja kulaga nti nno oli Musiraamu, oyimirira mu swala n'osala n'Abayisiraamu, naye ate bw'ofuluma mu muzikiti n'ogenda ne weetaba ne bamatayo, ne weetaba mu bikujjuko byabwe, n'ogamba zonna ddiini nga bw'olaba interreligious council oba interfaith, gw'obeera weerimba. Amazima n'obulimba tebisobola kubeera wamu. Era obulimba bw'obuleeta n'obutabika n'amazima, amazima go nga gavaawo nga gadda ebbali, gwe ng'osigala n'obulimba bwo, wadde osigala ng'olowooza nti nno oli Muisiraamu, naye baabuwe ekyo ogenda kukinnyonnyoka yawmal qiyama, naye nga tewakyaliwo enne alternative, tokyalinawo enne other chance okulongoosa bino bye wayonoona mu bulamu buno obw'ensi. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. N'olwekyo ensonga ey'okubiri
yeyo tetukkirizibwa amakulu tetukkirizibwa kubeera nga tubafuula ab'emikwano mu mbeera ey'okwetaba mu mikolo gyabwe. Ensonga eyokusatu, tulina okwesambira ddala emikolo gyabwe olw'obubi obugirimu. Emikolo gya shiriki, kuba okukuza sekukkulu, okukuza Krismasi kubeera kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walladhina la yashhaduna zura wa idha marru billagwi marru kirama. N'abo nno yajja ayogera ku miteeko gy'abantu ab'enjawulo. Kati ekimu ku bitendo by'abantu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogerako, ekimu ku bitendo byabwe walladhina la yashhaduna zura, tebawitnessinga bya bulimba, tebabeerawo ku bintu eby'obulimba, ku bintu eby'okuzuula mu ddiini, ku bintu eby'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala, tebabeerawo. Wa idha marru billagwi marru kirama, buli lwe baba batambula ne basanga nga waliwo eby'obwononefu ebikolebwa oba eby'ekikafiiri ebikolebwa, bayitawo nga bonna bajjudde ekitiibwa n'okulagira ddala nti ebyo bye muliko bya wansi bya bulimba, tebiteekeddwa kubanga bikolebwa. N'olwekyo okukuza Krismasi kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, n'olwekyo omuyisiraamu toteekeddwa kubeera part of it. Bw'oba oyagala okuyingira mu aya eno toteekeddwa kubeera part of that, oyina kubyesambira ddala. Surati Al-Furqan aya 72, walladhina la yashhaduna zura, abo abatawitnessinga, abatabeera part of ebintu eby'obulimba, ebintu eby'okujooga Katonda. Wa idha marru billagwi marru kirama. Kati abamanyi bwe bavunula aya eyo batugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera ku bikujjuko by'abakafiiri, era ng'atulaga nti tekikkirizibwa kubeera nga weetaba mu bikujjuko ebyo. Abamanyi bagenda wala nnyo ne batugamba tokkirizibwa kubawa kaadi zibayozaayoza. Kati tuli ku mulembe ogw'okusindika kaadi, zibuna buli wamu, baziyita Christmas cards. Era abakafiiri balina lisiti zaabwe, balina lisiti ng'eriko ab'emikwano, buli omu alina okumuweereza kaadi, era ke kamu ku bubonero obulaga nti gundi akyali mukwano gwange. Era omuntu bwe bakyawagana ng'ajjayo lisiti eri ng'erinnya lino alisazaamu. Kati time comes ey'okuweereza Christmas cards, omuntu ono tamuweereza, okumulaga nti nno takyali mukwano gwe. N'olwekyo gwe omuyisiraamu tokkirizibwa kwetaba mu bintu bifaanana bwe bityo. Tokwata kaadi n'ogibaweereza, oba ekintu kyonna kye balinamu obwetaavu nga kikwatagana na kuyimirizaawo emikolo gyabwe egyo. Allah subhanahu wa ta'ala atugaana okubyesembereza, n'atugamba mu surati Al-Hajj aya ya 30 nti fajitanibu rijisa minal awthan wajitanibu qawla zur. Mwesambire ddala ebyenyinyalwa, mwesambire ddala ebyenyinyalwa mu ebyo abantu bye basinza amasanamu, mubyewalire ddala. Wajitanibu qawla zur, mwewalire ddala era mwesambe n'ebigambo eby'obulimba. Ebigambo eby'obulimba ebigwa mu aya eno bye biruwa? Kwe kugamba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala yazaala omwana, kwe kugamba nti nno Isa ibn Maryam mwana wa Katonda, kwe kugamba nti nno Isa ibn Maryam Katonda ddala. Ekyo k'okiyisa ku lulimi zikusanze, oba ofulumye mu Allah subhanahu wa ta'ala abantu bagamba okwewala bino eby'obulimba era eby'obuzuuzi era eby'obukafiiri. Lwaki? Anti bw'onoogamba nti Merry Christmas ojja kuba okakasiza ddala nti obaagaliza obulungi era okakasa nti nno kino kye baliko kituufu. Surati Al-Hajj aya 30. Tusaana tujjukire bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu surati Al-Baqara aya 28 nti ya ayyuhalladhina amanu, abaye mwabakkiriza, idkhulu fi silmi kaafa, muyingire mu buyisiraamu muggweeremu, muyingire mu buyisiraamu muggweeremu. Wala tattabi'u khutuwati shaitan,
temugezangako ne mugoberera amakubo ga sitaani. Lwaki? Innahu lakum aduwwun mubin. Mazima ddala sitaani oyo gwe mulaba gye muli mulabe wammwe owoolwatu. Mulabe wammwe owoolwatu. N'olwekyo muyingire mu busiraamu muggweremu. Mujahidi rahimahullah ono tumanyi yasoma ku Ibn Abbas yagamba nti aya eyo Allah subhanahu wa ta'ala yagissa ng'agissa ku bantu bannanyini kuweebwa kitabo Abayudaaya n'Abanaswara abaali bayingidde mu busiraamu naye ne bataggweramu ne basigala nga erudda eri bataddeyo okugulu. Ne basigala nga erudda eri bataddeyo okugulu. Eno mu busiraamu gye bali ate nga n'eri nayo gye bali bakyayina bye basoma, bakyayina bye beekwatako mu bintu ebyenzikiriza eri gye baalimu ng'obusiraamu tebunnaba kujja. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubakoowoola nti ya ayyuhalladhina amanu, abaayemu abakkiriza, abafuusa abakkiriza, mugoberedde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama abajjidde n'obuluŋŋamu. N'olwekyo obuluŋŋamu obwo bwe mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala bw'abasiimidde mubuyingiremu kaafa mugweremu. Muleme kunonooza kuba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama tayina kye yatulekerayo mu ebyo ebirungi, kibeere kitono kibeere kinene. Allah subhanahu wa ta'ala yamusomesa byonna n'abitutegeeza. Kibeere kibi nga kitono oba kinene era nga kyakuyingiza muliro, buli kimu yakitulaga. N'olwekyo wala tattabi'u khutuwaati shaytaan, temugoberera amakubo ga sitaani. Buli lw'oteeka eno okugulu n'eno n'oteekayo kitegeeza nti ebiri wano tebikumalira. N'olwekyo olina okusala amagezi okulaba nti nno ojjuuliriza. Naye Allah subhanahu wa ta'ala akugambye nti bw'okwata ekkubo eddala n'olekawo bino eby'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yajja nabyo, ojja kuba ogoberera amakubo ga sitaani. N'olwekyo gwe Omuyisiraamu okugenda ne weetaba mu bikujjuko by'abakafiiri ojja kuba ogoberera kubo lya sitaani. Wabula Allah subhanahu wa ta'ala agamba innahu lakum aduwwun mubin. Bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti mulabe waffe wa lwatu. N'olwekyo ebikwatagana ku Tawraati ne Injiri ebyo bitabo ebyasangulwawo. Qur'ani kasita yajja Allah subhanahu wa ta'ala n'asangulawo ebitabo biri. Kyova olaba ti olunaku lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallama yasanga Umar ibn al-Khattab ng'asoma Tawraati. Yali akutte empapula za Tawraati ng'azisoma. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amukambuwalira nnyo. N'amugamba nti nno tekikumalira kino kye najja nakyo. Amakulu Qur'ani tekumalira. Qur'ani eno gye najja nayo tekumalira. N'amulayirira n'amugamba nti ndayiro oyo awaniridde omwoyo gwange. Nabbi Musa bakubanga waali mulamu nga namusangawo tewali kubuusabuusa. Nabbi Musa yandibadde biri byonna bivaako n'agoberera Qur'ani eno gye nzize nayo. Bw'atandikikoze yandibadde muntu wa muliro. Bw'atandikikoze yandibadde muntu wa muliro. N'olwekyo Qur'ani etumalira. Hadisi za Nabbi sallallahu alaihi wasallama zitumalira. Tetuteekeddwa kunonooza kintu kirala kyonna. Bali balabe ba Allah subhanahu wa ta'ala yatulaze nti balabe be. N'olwekyo tetusaanidde kubeera nga tubasembeza obanga tubalaga okwagala okw'amaanyi. N'olwekyo tuyingire mu busiraamu tuggweremu. Tuyingire mu busiraamu tuggweremu. Wala tattabi'u khutuwaati shaytaan, tetugobereranga amakubo ga sitaani. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Surati al-Baqara aya 208. Allah subhanahu wa ta'ala ayongera n'atugamba mu Qur'an mu surati al-Maida aya ey'okubiri nti wataawanu ala albirri wattaqwa. Baddu ba Allah muyambagane mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala, muyambagane mu kukola obulungi, wattaqwa n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala.
tulagirwa okuyambagana mu kukola obulungi n'okutya Allahu subhanahu wa ta'ala. Wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan, temugezaako okuyambagana mu kujooga Katonda, temugezaako okuyambagana mu kukola obubi, mu kujeemera Allahu subhanahu wa ta'ala, wal-udwan, n'okumulumbagana mu nsalosalo ze. We yalaga nti kino kiri haramu, naawe kitwale nti kiri haramu, era kyewale. Kye yalaga nti kino kiri halali, kikkirizibwa, naawe faayo okulaba nti okikola okiteeka mu nkola. Allah subhanahu wa ta'ala wakukoowoola okumugondera, oyina kumugondera. Wakukowoolera okuba nti nno tomujeemera, oyina kubeera nga oyanukula omulanga n'obeera nga tomujeemera. Wattaqullah, mutye Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha shadidul iqab. Mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala ye mukubonereza mukambwe nnyo. Ebibonerezo bye ebirindiridde abantu abajeemu, abamujooga, ne batafaayo kwenenya, ne batafaayo kudda gyali, ebibonerezo bye bikambwe. Baddu ba Allah, omuliro gwa Allah nga bye bibonerezo bye yateekerateekera abajeemu, teguzanyirwako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti singa mumanyi bye mmanyi, mwandibadde museka katono ne mukaaba nnyo. Lwaki? Yalagibwa omuliro. Yagenda okuva mu nsi ng'agumanyi bwe gufaanana. Yalagibwa ejjana. Yagenda okuva mu nsi ng'agimanyi bwefaanana. N'atukubira omulanga nti tugutye omuliro ogwo, ne bekaba kapapajjo ka ntende nga kakuyingiza muliro keesonyiwe. Ntera nnyo okuba ekyokulabirako ku muntu mu bulamu buno obwensi. Akasubbaawa, nkakasa ffenna tumanyi bulungi akasubbaawa kyeki. Kakoleeze bw'oti, oteekeko akagalo ka kannassi, olaba oba onoosobola okukamazaawo only 5 seconds. Naye ng'ate omuliro ogwo akasubbaawa gwe kaleese katundu butundu ku muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala gwateekedde abajeemu. Ebitundu 7 omuliro Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatuwa wano ku nsi, kitundu ku bitundu 7 eby'omuliro jahannam. N'olwekyo muliro si gwa kuzannya, tugwewale. Tetukkirizibwa kuyamba ku bakafiiri mu kujooga Katonda. Mu nnaku zino ze balimu tetukkirizibwa kubayambako mu kujooga Allahu subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tusaanidde tukimanye nti Allahu subhanahu wa ta'ala atwagaliza bulungi. Kyova olaba nti buli lwatugamba ebigambo ng'ebyo asembyayo ng'akujjukiza nti wattaqullah, muddu tya Allah. Tya Allah bw'anakukwatira mu mbeera eyo, inna Allaha shadidul iqab, akuwoninza ojja kutuuka mu maaso ge nga toyina kyeweekwasa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam, nga tumaliriza, obudde butusobozeseza kulaba ensonga 3 zokka. Bwe tunaaba tufunyeyo akaseera tujja kulaba ensonga 3 ezisigadde biidhinillah. Kati nga tumaliriza ensonga eno ey'okusatu, ensonga ey'okusatu gye tulabye egamba nti nno tuyina okwesambira ddala ebikujjuko by'abakafiiri olw'obubi obubirimu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yabuzibwa ekibuuzo kino, tukiteekeko nnyo amagezi. Wasuila amman yaf'alu min almuslimina mithla ta'ami naswara fi nairuzi. Yabuuzibwa ku muisiramu oba abaisiramu abakolera abakristaayo emmere ku bikujjuko byabwe. Nairuzi ebeera New Year, Persian New Year. Era kyova olaba kyajjira, ekigambo ekyo kyajjira nnyo mu baswahaba, kuba by then Persian Empire yali y'amaanyi nnyo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yajjira, Persian Empire yali y'amaanyi.
ne Roman Empire yali yamanyi naye kyekyasaanyaawo empires ezo zombi Busiramu baswahaba be bazisaanyaawo biidhinillah Allah subhanahu wa ta'ala yabawa tawfiq ne basaanyaawo empire ezo zaali z'amaanyi kati bamubuuza nti kiri kitya omuntu ayambako ku bakafiiri abo mu bikujjuko byabwe okugeza ng'okubakolera emmere wayafalu sa'ila almawasimi mithla alghitasi walmiradi wa khamisi aladasi wa sabti nnuri nakola okubayambako mu mikolo emirala mu bikujjuko ebirala nga miradi eno siye miradi amazalibwa Christmas wa khamisi aladasi bagita Thursday ekulembera Good Friday ku Easter wa sabti nnuri the Saturday of light ye kulembera Easter wa man yabi'uhum shay'an yasta'inuna bihi ala ayadihim noyo yenna abaguza ebintu ng'ebintu ebyo bigenda kubayambako nga ebintu ebyo bigenda kubayambako okuyimirizaawo idi zaabwe ezo those celebrations ayajuzu lilmuslimina an yaf'alu shay'an min dhalika awulira bamubuuza Sheikh tumanyi bulungi Ibn Taymiyyah rahimahullah ayajuzu lilmuslimina an yaf'alu shay'an min dhalika amla abaffe abasiraamu bakkirizibwa okukola ebintu ebyefaananyirizaako ng'ebyo bye babuuziza mu kibuuzo okubayambako okubafumbira emmere okubaguza ebintu gwe n'ostocking ebintu nga papasire ostockings ebintu bino abakafiiri basobole okujja okubigula ng'ebintu bino bigenda kubayambako ku Christmas oba ku bikujjuko byabwe ebirala byonna eby'ekikafiiri ayajuzu dhalika amla kikkirizibwa oba nedda Sheikh ayanukula nagamba alhamdulillah la yahillu lilmuslimina an yatashabbahu bihim fi shay'in mimma yakhtassu bi a'yadihim tekikkirizibwa asoose kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nagamba tekikkirizibwa ku muyisiraamu okubeefaananyiriza mu kintu kyonna mimma yakhtassu bi ayadihim ng'ekintu ekyo kiri specific ku idi zaabwe oba ebikujjuko byabwe tokkirizibwa kukikola ng'obeefaananyiriza la min ta'amin si mu kufumba mmere wala libasin oba okwambala engoye nga bw'olaba abasiraamu waliwo abasiraamu abambala Santa Claus ebigoye ebyo bya Santa Claus nalabako ka video nga bamuyita Muslim Santa Claus imagine Allahu akbar wala egtisalin wadde okunaaba balina enaaba gye banaaba nga beetegekera emikolo egyo wala eqadin nirani wadde okukuma muliro ki fireworks Christmas tree obutaalo obwo bateekako gwe n'obustockinga ng'okimanyidde ddala nti eno stooko gy'ostockinga bakafiri balina okubugula obutaala buno bagenda kubuteeka ku Christmas trees oba gwe n'ostockinga Christmas trees nabagambako emyaka giyiseewo nalina mukwano gwange nga bamuyita Muhammad Muwarabu yaŋŋamba jangu omperekereko Sheikh yantumye Sheikh wa Abu Dhabi jatugende nemugamba waaw yakutumyewa nti mu Selfridges netugenda mu Selfridges nze nga simanyi Seeko okutuuka eri yali orderinga Christmas tree worth 5,000 pounds n'asasula pounds 15,000 nga Christmas tree ezo bazodalinga from China naye nga baagala to be shipped direct to Abu Dhabi so si kujja wano London batekinge order eno naye delivery address Abu Dhabi imagine 15,000 za pound about 10 years ago kati olowooza sente ezo 10 years ago zaali zenkana w'obuzito ne bwe kibeera right now okuspendinga 15,000 ku Christmas tree kugenda mu nsi ya Busiraamu bampereza ekifaananyi Dubai
bataddemu dda mu malls zaabwe Christmas trees. Emabegakawo waliwo ka video akabadde katambula nga eyo Christmas tree bagispendingako $11 million okugiyimirizaawo n'ebyagiriko. Wala iqaadi nirani kuba ezo Christmas tree baziteekako obutaala. Wala tabtil adatin min maisha wadde okukyusa mu mbeera zo engeri gy'owangaalamu n'okyusa mu mbeera zo olw'okuba Christmas etuuse. Awo ibadatin awo gairi dhalika wadde okukyusa mu ibaada engeri gy'obadde osinzaamu n'okyusaamu olw'okuba nti nno Christmas ezze nnaku nkulu munnange, nnaku nkulu. Kati eno Christmas egenda kubeerawo ku Monday si bwe kiri? Kati gwe n'otasiiba obadde muntu musiibi wa nnaku eza sunna osiiba Monday n'olwokuna naye n'olekayo okusiiba ku Monday nti anti Christmas baatuyise ku pate munange tulina okulya n'olwekyo sijja kusiiba. Sheekh agamba nti wala yahillu fi'lu walima, tekikkirizibwa kukola pate yonna nga pate eyo ekwatagana na bikujjuko by'abakafiiri. Wala al-ihda'i, subhanallah, wadde okuwanyisiganya ebirabo tekikkirizibwa. Wala al-bay'u bima yusta'anu bihi ala dhalika li ajli dhalika, wadde okubaguza ebintu byonna nga bigenda kubayambako okuyimirizaawo nsonga eyo, wadde okubayambako okudekoratinga. Gwe bw'obeera dekorata tokkiriza totwala ene job ng'ogenda kubayambako okudekoratinga Christmas oba ekintu kyonna ekyefaananyirizaako ekyo. Wala tamkinu as-sibyani wa nahwihim min al-la'bi alladhi fi a'yadi wala idhharu zina, tekikkirizibwa kukkiriza baana kugenda kwetaba mu mizannyo ng'emizannyo egyo giri specifically gyateekebwawo kukuza Christmas oba kukuza bikujjuko byabwe. Era tikikkirizibwa kwambala ngoye special nti weewunze lwa mikolo gy'abakafiiri. Abaana tobakkiriza kugenda kwetaba mu Christmas games n'akamu n'akeddagala. Mwe abalina gadgets abaana bammwe temubakkiriza okudownloadinga games ezo za Christmas kuba bukatunzi kwe buli bungi ennyo obwa Christmas. Temubakkiriza abaana kudownloadinga games ezo wadde okulaba TV ku nnaku ezo kuba ebibeerako byebyo byokka. Wabiljumlati laysa lahum an yakhussu ayadahum bishay'in min sha'airihim bal yakunu yawma idihim inda almuslimina kasaa'il al-ayyami. Tetukkirizibwa lunaku luno kulufuula lwanjawulo, tetukkirizibwa kulufuula lwanjawulo naffe ne tulukuza. Tukulagirwa kugenda maaso na mbeera zaffe eza bulijjo. Olunaku luno lusigala nga lunaku nga bw'olaba ennaku endala, lusigala nga lunaku nga bw'olaba ennaku endala zonna. La yakhussuhu almuslimuna bishay'in min khasaa'isihim, omusiraamu tokkirizibwa kusingolinga yawutu kintu ng'ekintu ekyo kimanyiddwa nti kya nnaku z'abakafiiri, kikwatagana n'ebijaguzo byabwe, gwe naawe n'okisingolinga yawutu n'okikola. Ekyo bw'onookikola ojja kuba ozizza gwa naggomola. Abantu abo emikolo egyo gye bakola mikolo gya kikafiiri. Bakuza amazaalibwa ga Nabbi Isa nti yazaalibwa nga 25. Nabbi Isa tumukkiriza nabbi wa Allah alayhi salam. Nabbi Isa alayhi salam nabbi wa Allah. Abagoberera emisomo tuzze tulaba Nabbi Isa yaani. La nufarriku baina ahadin min rusuli, tetwawula mu babaka ba Allah, tubakkiriza bonna abo Allah subhanahu wa ta'ala yatutegezaako ne baatatutegezaako. N'olwekyo mu Isiraamu ebyo byonna olina okubyewala. Oli musiraamu olina bukya otunda nnyama, gwe sigala ng'otunda nnyama yo. Tostockinga extra stock nti Christmas yino nina okustockinga abakafiri bagenda kugula ku luno. Ekyo k'okikola oba ozizza gwa naggomola. Gwegenda mu maaso nakola mirimu gyo nga bulijjo bw'obadde okola. Tokyusaamu awo ojja kuba tolina musango. Bw'oba osala ente 2 buli wiiki era zeezo z'oba osala tokyusaamu. Bwe banaagigula neggwawo khalas
kwata amakubo genda eka toyongera birala nti olwokuba abakafiri leero luno tugenda kukyekola. Bw'oba obadde nga olina bukya leka kusitookinga takezi, leka kusitookinga sekkokko, kuba omanyi nti sekkokko abakafiri bazigula mu ngeri ya kyeyonoonero ku lunaku lwa Ssekukkulu. Baluyitaani? Baluyita Ssekukkulu. N'olwekyo leka kubayambako. Tokola kintu kyonna kyawukana ku mbeera yo ya bulijjo. Gwe sigala mu bulamu bwo obwa bulijjo, mu mbeera ze za bulijjo, kola mirimu gye egya bulijjo. Wabula tobayambako. Ekirala, Abayisiraamu twemanyiize okulaga banneyibaazi baffe kikye tuli. Leka kulinda ku Krismasi ate kutandika kwebwalabwala. Bwe banampeereza emmere n'agikola ntya? Nga tobuuza nti omukafiri bwampeereza embizzi ngikole ntya? Nga tokibuuza. Kuba wakimulaga dda nti nze ndi Busiraamu sirya mbizzi. N'olwekyo muliraanwawo mulage obulungi bw'Obuyisiraamu. Genda gyali nga Krismasi tennaba, omutuuze omubuulire obulungi bw'Obuyisiraamu, omulage yo wa biriifu, omulage nti nno munnange nga bwe sirya mbizzi era sirya mmere ekoleddwa ku lunaku olwo. Omukafiri bw'onoomutuuza n'omubuulira mu lulimi olulungi tajja kubeera offended. Naye tutya abakafiri okusinga Allahu subhanahu wa ta'ala. Krismasi netuuka abantu ne batandika okubuuza ebibuuzo, bulijjo mwali mulinda ki? Prepare yourself for this issue ngezze maaso go. Nga wakinogera dde eddagala, omukafiri akimanyi tajja kufumba mmere kukuweereza. Abantu beekweka nnyo mbwa ntulina okukuuma Oluganda. Nabbi sasama yatukubiriza okuba ntuyunga omuliraano tubayisa bulungi. Yes, bwakuwa embizzi ogirya tasobola kuba akimanyi wamugamba ddi nti Omusiraamu talya mbizzi. Nakati mulage nti munnange emmere ya Krismasi nze sigirya, era tajja gikuweereza, era tajja kuyita kujja kugamba nti nno owaaye Kamaadi jangu onsalire ente yange tugenda kukuza Krismasi. Nedda, kuba amanyi your stand, amanyi enzikirizayo. Oluusi tulemererwa okusomesa olw'okuba nti twetya, tulemererwa okulaga our principles. Banaagamba batya? Lowooza nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala anaagamba atya before okulowooza ku muntu obuntu ekitonde anaagamba atya. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza twewalire ddala embeera ezo zifaanana bwe zityo. Baliraanwa baffe tubayise bulungi nga tubasomesa, nga tubalaga obulungi bw'Obuyisiraamu, naye tetukkiriza okujooga Katonda, tetubayambako mu kujooga Katonda. Wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan, aya twagirabye. Tobayambako veno mabega ngo mazo mu preparinga come that day tajja kutawaanya. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza ebigambo bingi, naye katukomaawo insha Allah. Ensonga essatu ezisigadde biidhinillah Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba atuwaaziseeyo akaseera tujja kuzitunuulira insha Allah, tulabe abakugu kye batugamba ku nsonga ezo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Maliriza nga mpanjagira Allah subhanahu wa ta'ala atuteekemu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso, ebirungi byonna ebiyitidde ku lulimi lwange Allah subhanahu wa ta'ala yansobozesa okubatuusaako. Ensobi ezibaddemu zange nga nze muwanjagira abeere nga azinsonyiwa, nammwe alime okuzibafulira ekibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.